أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. متى مجفق استوى الله بإنجلني من ينبي بالدير ينبكى صلى الله عليه وسلم لما تسوى الله بنيغا سيما أصحاب رضوان الله عليهم وارضاه abakola kaweefube okubeera nga Qur'ani eno ettukako wamu n'abamanyi baffe abakulembera wamu n'essaawa yakakati basheekhe baffe abagenda maaso n'okuweereza ekitabo Qur'ani ate era naffe abeere nga atugasa n'irimu eyo basheekhe gye batuwa. Allahumma amin. Tumusaba ekitiibwa Allah yenna ayagala obulabe gye tuli n'obulabe eri obusiraamu, obulabe obwo Allah abuteeke mu nnyanja era abuteeke wala nnyo naffe, ate ayagala obulungi gye tuli n'obulungi eri obusiraamu. Sa Allah tuwe obulungi obwo. Allahumma amin. Abooluganda, oluvannyuma lw'okubeera nga twali twawumulamu kansubire nti muli bulungi, tusaba ekitiibwa Allah tuwe obulungi fi dunya al akhira. Tuyingiddewo ne lekcha yaffe namba 53 bukyanga tutandika kusoma musomo guno ogwa tajwid al Qur'an al Karim. Tutunuulira ebitendo by'ennukuta, tutunuulira omusomo gwaffe omusuufu ennyo ate omukulu ennyo eri oyo ayagala okusoma ekitabo ky'Oweekitiibwa Allah nga kitereeza. Tugenda kulaba omusomo gwaffe omunyuvu ennyo 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 ate omukulu ennyo ku bitendo by'ennukuta, mu bitendo by'ennukuta. Ng'omusomo ogwo oba ekitendo ekyo ekirala kye tugenda okulaba, jjukire twakalabako ebitendo biri mmeka? Bitendo 5 ndowooza. Then kati ekitendo eky'omukaaga kye bayita al-isti'laa'u. Kino ekitendo tusseeyo nnyo obwongo olw'ensonga nti wano ku kitendo kino nkiddamu, ekitendo kino tusseeyo nnyo obwongo nga tukiwuliriza olw'ensonga nti wano wotegerera omuntu amanyi Qur'ani n'atamanyi. Ku isti'laa nkaddamu ku al-isti'laa'u wal istifaalu, ebitendo bino ebibiri, ekitendo kya isti'laa ne opposite waakyo gwe bayita istifaalu, wotegerera omuntu nti amanyi Qur'ani oba tamanyi. Woba oyagala okujajinga omuntu ensoma ye ya Qur'ani, omuwulira ku nnyukuta ezirina ekitendo oba omuwulira engeri gy'awaamu ennyukuta ekitendo kino ekya isti'laa ne engeri gy'awaamu ennyukuta ekitendo kya istifaal, awo oviira ku bantu n'ogamba nti oyo wallahi kati Qur'ani gy'asoma yo yaddala, oba n'ogamba nti wallahi oyo Qur'ani ye yeetaaga okubeera nga eyongerwamu. Ekisooka tulina okukimanya abaddu ba Allah biyitibwa ennukuta z'Oluwarabu zaawulwamu emiteeko ebiri. Ennukuta either okubeera nga ziri musta'liya oba musta'liya oba mustafila nga za nnyukuta makulu nga nnyukuta za isti'laa oba nnyukuta za istifaalu. Nnukuta isti'laa oba nnukuta za istifaalu. Okay, olwali biivinira tugenda kutunuulyako katini ku kitendo ekisooka ekya isti'laa. Isti'laa kitegeeza ki? Twagala tumanye isti'laa kitegeeza ki? Lwaki nkusoose ne kiteekako nnyo amaanyi ne kiddiŋŋana? Kitegeeza nti kikulu. Kyo kitegeeza ki? Al-isti'laa mu lulimi wa ma'nahu fi lugha, mu lulimi Oluwarabu kitegeeza al-uluwu wal-irtifaa'u. Kitegeeza al-uluwu wal-irtifaa'u. Obusitufu, al-uluwu obusitufu, wa-irtifaa'un obusitufu ne irtifaa, n'ekigambo irtifaa kyagala okufaanaganya amakulu ne uluwu, byonna biri mu mbeera ya kintu ekyawaggulu. Amakulu ekintu okusituka ne kibeera waggulu ne kirabika. Tuyinza ogamba nti mountain oba olusozi lusitufu, amakulu tululaba lusituka. Kati ekintu kyonna kyonna uluwu, ekintu ekirabika ekiraba buli kimu. Tuva nti Allah mu Qur'ani yeeyita a'la, sabbih isma rabbika al-a'la, owa waggulu. Kitegeeza nti musitufu ku bitonde byonna, subhanallah, Allah wa waggulu. Newakubadde amakulu mu aya eyo al-a'la, ekigambo a'la ate
abamanyi tuyinza okivuna mu tafsiri amakulu tetuli mu tafsiri sijagendayo nnyo naye nga ekigambo ala kitegeeza ekyawagulu kyovula nti firawuna we yali ayagala okwefuula owa waggulu nga amaze okubeera nga yeekuluntaniza ku mateeka ga Allah oyo Falaawo yagamba Musa alayhi salatu wassalam ana rabbukumul a'la olaba Musa oyo Falaawo yagamba yogera ekigambo ekinene n'agamba nti nze Katonda wammwe owa waggulu we yamala okyogera pa nti nze Katonda wammwe owa waggulu amakulu omusitufu tuli ku kigambo a'la ekigambo a'la kisobola okulega uluwu we yakyogera ekigambo ekyo fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula Allah n'amukwatako kakati ekigambo ekyo uluwu kyekigambo al-isti'la doza mukiwulya isti'la kyongerwamu bugengezwa naye nga asulu yakyo ekiri uluwu wa irtifa obugulumivu oba obusitufu obugulumivu oba obusitufu wa fi istilahi ate basomi ba Qur'ani yekitiibwa baali bavunula ekigambo kino isti'la bagamba huwa irtifa'u lisani kwe kusituka al-lisani olulimi inda nutuqi bil harfi mu kiseera nga oyatula ennukuta ila al-hanaki al-a'la ma huwa al-isti'la huwa irtifa'u al-lisani inda nutuqi bil harfi ila al-hanaki al-a'la kwe kusitula olulimi tuli ku kitendo kye bayita isti'la awe together tugambe nti mu basomi ba Qur'an bavunwa ekigambo isti'la nga kwe kusitula kw'olulimi mu kiseera ng'oyatula ennukuta n'ositula olulimi ne ludda waggulu w'oluba olwa waggulu oba ne ludda waggulu w'oluba ndooza wengamba olulimi okudda waggulu ne ngamba nti oluba olw'ensonga nti olulimi tesobola kudda waggulu ate ne ludda ku luba olwa wansi tekisoboka mu magezi ne mu kutegeera so fe wano tugamba bugambe sekaye wano wali wawandika olwarabu yes wadih yaga ila alhanaki al'ala okudda olulimi okusituka nga ludda ku luba olwa waggulu naye ate era olulimi tesobola kusituka ne ludda ku luba olwa wansi ghalib kiba kiri wala n'obwongo era lusituka ludda ku luba olwa waggulu so ngamba nze nti kwe kusituka kw'olulimi nga ludda ku luba kitegeeza era oluba olwa waggulu kusituka olulimi ne lugenda ku luba waggulu eri oba tegereka kyebayita al-isti'la kyebayita al-isti'la then waliwo definition wano ndoza yani Sheikh wanagamba nti yatasaadu sautu inda nutuqi biha ila al-hanaki al-a'la kwe kwezingira kw'eddoboozi kyebayita isti'la kwe kwezingira kw'eddoboozi eddoboozi eryo nga ne lisituka nga liwuluguma nnyo eddoboozi ne lisituka eddoboozi Shekhe wano yagamba eddoboozi lisituka ku nnukuta waggulu w'oluba lisituka ku nnukuta mu kiseera ng'oyatula ennyukuta ku luba olwa waggulu akulu era lulimi naam kyebayita ekigambo isti'la kitegeeza okusituka kw'olulimi mu kiseera ng'oyogeremu ku nnyukuta ezo eza isti'la olulimi ne ludda waggulu wa hurufuhu saba ennukuta za isti'la ziri musanvu jama'at fi qawlihim abamanyi baazikuŋŋaanya mu kigambo khussa dagti qidh oba imamu ibn Jazari rahimahullah yazikuŋŋaanyiza mu kigambo khussa n'abamanyi abalala dagti qidh mu bigambo bye yali agamba mu fulumiro w'ennyukuta rahimahullah yagamba nti wa bayna rikhwin wa shadidin umar wa sab'ati ulwin khussa dagti qidh wa sab' ulwin khussa dagti qidh amakulu ennyukuta za isti'la ulwu zezo ennyukuta khussa kha'u sadi dadi ghain ta'u qaf dha kakati mu kunnyonnyola okutini gw'omuyizi oluganda lw'oyinza okutegeera ennukuta zino omusaavu ze tuyita ennukuta ezigejja loza kati awo tuwulira
ennukuta ezigejja amakulu kyekigejja olw'ensonga nti olulimi lukola ki lusituka waggulu olulimi olusituka waggulu kyekireeta ennyukuta okubeera ng'egejja kuba kusituka kw'olulimi ne lusituka ne ludda ku luba olwa waggulu kireetera ennyukuta okugejja ye kireetera ennyukuta okugejja era abamanyi ne bagamba nti qala Maki fi riaya Imam Maki rahimahullah mu kitabo kye kiyitibwa ar-riaya yagamba nti wa ashaddu al-isti'la al-qaf ennyukuta efuna isti'la omungi y'ennukuta ya qaf bw'atyo Imam al-Makki we yagamba rahimahullah yagamba nti ennyukuta esinga okubeera ng'efuna isti'la omungi y'ennyukuta ya qaf innama tufiidu anna al-qafu aqwaha qalqala olw'ensonga nti newe tuba tugikoona nga tugiwa ekitero kiri ekyokukoona kye tujja okulaba kye bayita qalqala kyekisinga okubeera kugamba nakyo kyamaanyi nabwe kityo ennyukuta eyo esituka nnyo era Imaamu Shatibi ng'ayongera ku kigambo ekyo ekya Imaamu ayitibwa al-Makki yagamba nti wa'arafuhunna al-qaafu kulla ya'udduha فالصواب أن أشد الحروف الاستعلاء وإطباقا الطاء وأشد حروف القلقلة القاف لشدة ضغط الصوت أوكي إمام مكي رحمه الله يأجامب nti ennyukuta esinga okufuna isti'la ennyukuta ya qaf ate ye Imam Ibn Jazari rahimahullah yagamba nti ennyukuta esinga okufuna ekitende ekya isti'la y'ennyukuta ya ta'u ennyukuta ya ta'u amakulu bayawukana oli yagamba nti yagamba ennyukuta yaki ennyukuta ya qaf ate Imam Ibn Jazari rahimahullah n'agamba nti ennyukuta yaki ennyukuta ya ta'u naye nate ne beeyungira bayawukanaawo ate ne bamala ne beeyungira ku nsonga egamba nti qaafu tujja kulaba ku kye bayita tafkhimi ne tarqiq aga nti qaafu yesinga tafkhim mu nnyukuta zonna yesinga tafkhim mu nnyukuta zonna naye ate isti'la mu kubeera n'ekiseera nnyukuta yaki nnukuta ya ta'u tujja laba tafkhim ne isti'la byawukana bitya byonna bitendo bitegeeza kugeza nnyukuta naye era birina engeri gye byawukanamu nga bwe tujja okulaba biizni rahman insha Allah nga tumaliriza sagala kubawanvuya nnyo okubawa bijja kukyuka kuba tujja biraba byonna insha Allahu ta'ala tujja kubeera nga byonna tubitunulira biiznillah so twagala kubeera nga twanvuya ووصفت هذه الحروف بالاستعلاء فقيل ensonga lwaki ennyukuta zino tuzita ennyukuta eza isti'la abamu bagamba nti hurufu musta'liya ennyukuta amakulu zisituka listi'la'i aqsa lisani olw'okusituka kw'entandikwa y'olulimi inda nutuqi biha ila alhanaki al'ala amakulu entandikwa y'olulimi okusituka entandikwa y'olulimi esituka nga twogera ennyukuta zino qo eqo ta'u ato sadi as entandikwa y'olulimi esituka ako nako kakulu si lulimi lwonna nti lulina okusituka ti batugambye olulimi lwonna lusituka ku nnyukuta zino guli gupaati ogusooka eri ku lulimi gwe tubala then qala al-allama al-mar'ashi imamu allama al-mar'ashi agamba nti inna al-mu'tabira fi al-isti'la'i innama huwa al-isti'la'u aqsa al-lisan ekiruubirira mu kusituka kuno kwe twogerako nti ennyukuta esituka ekiki ekisituka tugamba nti kusituka kwa ntandikwa ya lulimi kino kye tugamba nti olulimi lusituka ki ekisituka allama ayongera okubeera nga omumanyi ono ayitibwa mar'ashi rahimahullah ayongera okubeera nga atunnyonnyola n'atugamba nti kitegeeza n'okusituka kwe kusituka kw'entandikwa y'olulimi سواء استعلاء معه بقية اللسان أم لا كانونو kakulu newankubadde olulimi ewasigadde wasituse oba tewasituse amakulu ekigendererwa ky'okusituka kw'olulimi ku nnyukuta zino omusanvu ze tulabye khusswa dawti qiv ntandikwa yaalwo either lusituse paati endala amakulu entandikwa yaalwo esituse neeno mu maaso gaalwo ne lwasituka oba tewasituse naye ffe ekigendererwa kyaffe kubeera nga kikola ki entandikwa y'olulimi esituka
وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لا يستعلى بها إلا وسط اللسان. lwaki tugamba nti ennukuta ziri ffe tuluubirira ntandikwa y'olulimi olw'ensonga nti waliwo ennyukuta ezifulumira wakati w'olulimi ng'olulimi lusituse nga lukwataganye n'ekibuno. muzijjukira ennyukuta ezo twali twogera obufulumiro bw'ennyukuta twagamba waliwo ennyukuta ezifulumira wakati w'olulimi nga lukwataganye n'ekibuno ekyawaggulu si bwe kiri ennyukuta ng'ennyukuta ya jimu aje, ng'ennyukuta ya shini ash, ng'ennyukuta ya yau ai. naye ennyukuta ezo essatu jimu shini yau ennyukuta za istilaah nedda baaba si nnukuta za istilaah. lwaki? olw'ensonga nti kaakasituka ketubala akasituka ku nnyukuta ezo wakati wa lulimi si ntandikwa yaalwo. okay? nabwe kityo nnyukuta si zaki nnukuta si za istilaah. ate omuntu ayinza okugamba nti sheyi kale ezo si za istilaah. wal kaafu ate kaafu nga we tubadde twogera mu nnyukuta za istilaah tetulabyemu kaafu ate nga kaafu twagamba etandike eva ku ntandikwa y'olulimi mu maaso go katini ku kaafu. iyo ate lwaki kaafu iyo si nnyukuta ya istilaah. والكاف لا يستعلى بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه. omuddamu omuntu ng'akubuuzizza ekibuuzo ekyo nti sheeyo tugamba nti ennyukuta za istilaah lulimi lusituka ku ntandikwa yaalwo si bwe kiri. kakati ati sheeyi ennyukuta ya kaafu eno obufulumiro bwayo buva ku ntandikwa yaki ya lulimi. tumuddamu ne tumugamba yessebo kituufu ekyo naye ennyukuta ya kaafu si nnukuta ya istilaah tesituka. lwaki? tegejja lwaki? olw'ensonga nti kaafu yo we tuba tugibalira ku ntandikwa y'olulimi yes naye nga entandikwa eyo y'olulimi amakulu paati y'olulimi esemberayo ddala ku ntandika yaalwo. oba oluganda lutegereka lwe ŋŋamba amakulu olulimi gye tutandikira yes olulimi gye tutandikira waba wagazi mu kubeera ewagazi eno gye wasembera ng'onaatera okutuuka ku wasatu lisani. amakulu kaafu we tuba tugiregeranyizza naye tuyinza okugamba nti eviira wakati wa lulimi olw'ensonga nti kumpi ne wakati w'olulimi nabwe kino tugamba nti ennyukuta eyo si ya istilaah. فلذلك لم تعد هذه الحروف الأربع من حروف الاستعلاء. nabwe kityo ennukuta zinenya ennukuta ya jimu ya shini n'ennukuta ya kaafu zo nnukuta si za istilaah. وإن وجد فيها الاستعلاء اللسان نواقبادة tusiŋŋaanamu olulimi okubeera nga lusitukamukko okusinziira ku bufulumiro bwazo naye ate ennyukuta si za istilaah. lwaki? لأن الاستعلاءه في هذه الحروف الأربع ليس مثل استعلاءه بحروف الاستعلاء السبعة. olw'ensonga nti okusituka kw'ennyukuta zinenya zetugambye si kwe kusituka kw'ennyukuta ziri omusanvu ezirina ekitendo kiri ekya istilaah. وفي وصف هذه الحروف بالاستعلاء مجاز لأن المستعلى في الحقيقة إنما هو اللسان وأما الحروف فالمستعل عندها اللسان فكان الحق التعبير أن يقال الحروف المستعلي عندها اللسان ولكن حصل فيه اختصار فقيل الحروف المستعلة وعلاقة المجاز المجاورة. الله warabu naye nga sheikh yali agamba nti ennyukuta zino tuzituuma ennukuta eza istilaah majaazi. ekigambo majaazi amakulu nti si zo ze zisituka lulimi lwe lusituka. okay? si swadi nti eva mu bufulumiro bwayo bwe twagamba ku lulimi nga lukwataganye nga luli wakati w'amannya abiri agagunaga wansi oba kha eva eno mu ddookooli ne tugamba nti akhau ye yennyini nyini yeesituka. nedda tuziyita ennyukuta ezisituka majaazi si ze zisituka ebyaddala. ekigambo majaazi oba nkivunula ntya kugamba okukkiriza ekintu naye nga si ekikoze ekyokulabirako. muyina nnyo enjogera gye mugamba nti oyo mugagga binnyonkondo. binnyo kituufu abinnyo by'enkondo ebinnyo by'enkondo wallahi si binnyo bya naye tukikola majaazi okulaga nti ayina ekitendo ekimuleetera okubeera nga nti ayina ssente nnyo kyayagala okukola ki okukuula kyonna akikuula. amakulu nti omusajja w'amaanyi si bwe kiri
naye nga si binyonkondo nti bya ddala nabwe kiti ekigambo binyonkondo kiba majaazi oba tutegereka ekigambo kati majaazi amakulu twogera ekigambo ekyo naye nga tekiri ku mbeera yakyo yennyini nnyini nabwe kityo ennukuta zino tuziyita ennukuta ezisituka naye nga si zo zennyini nnyini zezisituka kyekisituka ntandikwa ya lulimi yesituka nesituka mu bbanga netugamba nti ennukuta ezo nnukuta za istilaah nabwe kityo mbakeereesezaamu naye biiznillah tujja kubeera nga tukomaawo ekitendo ekyo tukirabye bulungi ne tukimalayo tugambe nti ekitendo ekyo kya istilaah opposite yakyo istifal tujja laba opposite yakyo tetujogeddeeko istilaah tugambe nti bwe busitufu bw'entandikwa bwe busitufu bw'olulimi ng'era olulimi olwo tutunuulira ku ntandikwa yaalwo olulimi